Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu bokuba ebifaananyi n'okwata video Vinga bulijjo nja kusaba muganda wange ogende wansaawo o subscribing o liking atela o sharing osobola no commenting okusinzira ku video nga oba okoze ki nga oba ogirabye natera osobola okunyiga ka notification bell nosobola kubanga osobola okufuna videos zaffe ez'enjawulo zituba tutaddeyo gwe kasitoko na ka notification bell of course oba olina okufuna gundi ekulaga nti tata Glosh TV ayina ka video kekoze ki kekuteereddeyo natera abatuteekamu ensimbi omukulu jjajja wafula jjajja wafula okuva ebusia era ngo nasangibwa Bugigi Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru omukulu ono yateekamu ensimbi ffe nga aba Glosh TV ne tusobola okubanga tukutuusaako videos ez'eki ez'enjawulo jjajja wafula akola ku nsonga ki jjajja wafula akola ku nsonga zino wammanga gwe wena ng'otawanyizibwa ensonga z'amaka olina endwadde ezitategeerekeka byanfuna nsonga ki eziganye gwe kyolina okukola noonyaako buloonya ku jjajja wafula ku namba y'essimu eno 0759 33 64 46 gwe omukulu oyo omukubireko kanamba k'essimu ako ajja kubanga asobola okukwasaganya ku nsonga zo nkugambye nti akanamba ke kali 0759 33 64 46 yo omukulu jjajja wafula nkugambye nti ono asangibwa Bugigi Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru gwe kasita otuuka Ntenjeru jjajja wafula oba okoze ki oba omutuuseeko era nyongera okujjukiza nti ekirungi ekiri ku jjajja wafula ono osasula omaze kulabako obanga omaze kuwona kyekirungi kyokka omukulu ono kyakola ki kyalina gwe wenna oba olina ekizibu kyonna nga kikusumbuwa gwe kyolina okukola munoonyeeko buloonya kanamba k'essimu ako gwe kasitooterera bwoti ng'omulyoka okola ki omukolako ekirungi kyalina nkugambye nti osasula omaze kuwona so oyo y'omukulu ateekamu akasente ffe nga ba Glosh TV nesobola okubanga tukutuusaako video zo ez'enjawulo natera ng'oli eyo nga wandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV tulonyeeko kanamba k'essimu kaffe kano 0750 31 akanamba ka Glosh TV gwe wena nga wandyetaaze okuba nti olanga naffe tulonyeeko kanamba k'essimu ako tujja kubanga tukola ki tukukwasaganya How old are you? Can I take a look at you? How old are you? I'm 14. Can I see? What is your name? So can you tell her what you wanted to tell her? You have a child. I'm also here. So what do you want to tell her? Because I'm going to sentence. What do you want to about you, Mary? Look at her. She comes up. What were you apologizing? Why were you apologizing? You're saying we should forgive you. We should forgive you. What should I do with you now? You should forgive me because it is my friend. Mom, can't worry. This sad. What exactly did you do? Because the first thing you said, we should forgive you. Samira kumazigota sangu watupoko tunamukuwa wiroka wabula lenali namo vera mkuwa watupoko nze sangu watukuhambala nyamwecho So you want the court to forgive you? How do you want the court to forgive you? You want us to let you go? What do you want us to do? To forgive you and just go? I'm sorry. You heard that? She told you that she would want you to compensate her child?
But Pretty Nicole is hurting, and she prays that because this was not the first time you are doing this to her, she burst and cried, she broke down, and she said, court sentenced this Kafta queen to 5 years imprisonment. That you are a very young girl, you just made 18 years old, you got into consideration. And you appeared remorseful, you've been apologetic from the time you were presented before this court. And you also prayed that you want to go back to school, you are in senior 5. I took all that into consideration. I stood over the court because I needed to hear from the victim herself. She burst and cried. She was, even when you asked her to forgive you, she was crying. She looked at you and she told you that it was not the first time you've been fighting for men. And it's not the first time that you've been calling her and pouring on her alcohol and insulting her. And she prayed that court sentences you to 5 years imprisonment. Before I sentence you, I'm granting the order, having had the conversation with Nicole's mother and Nicole, that Nicole be taken for rehabilitation. I want you to be an example that violence has no place in our country. So I've sentenced you to 3 years imprisonment. Mukomela.